Ebulambala okutuuka ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'emyaka 7 agagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokuna. Abantu ab'enjawulo ebitongole bikyagenda mu maaso n'okugula emijoozi. Olwaleero ababaka ba Parliament okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu akulira oludda olulabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi beegase ku kaweefube ono ne bagula emijoozi era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagibakwasizza. Bano baguze emijoozi gya bukadde 15 eza siringisi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu kukwasa bano emijoozi n'avumirira nnyo effujjo eryakolebwa mu kulonda ekifo ky'okujjuza omubaka wa Kawempe North ekyawangulwa mu National Unity Platform Elias Luyimbazi Nalukoola. Okubongola abantu amannyo kubamenya amagumba nalaba omuntu gwe bamenya okugulu akalulu obululu n'olwekyo ebikolwa ebyobusambattuko ebyobulabe tubivumirira. Mu ngeri y'emu Katikkiro yeebazizza bannakibiina kya NRM ekiri mu buyinza abaavaayo okuvumirira effujjo eryakolebwa mu kulonda kwe Kawempe North. Era neebaza nnyo abali mu kibiina ekiri mu buyinza ab'e NRM abaavuddeyo ne bavumirira obusambattuko baakoze bulungi. Omuganda agamba nti n'owuwo omusalira omusango gwe n'omuliirirako. Singa muto wange ono akola omusango ngumusalira embuzi musalidde nze n'enjimuwa batwalira embuzi naye nga ngumusalidde tewabadde mukyamu. N'olwekyo abo abaavuddeyo baakoze bulungi. Uganda eno kkula lya Africa twagala mirembe. Kale obusambattuko bwonge mu kalulu obululu wa constituency ng'oyinza okulowooza nti enjuba tejja kuvaayo enkeera. Katikkiro akubiriza bannabyabufuzi okukolaganira awamu ng'ategeezezza nga ofiisi ye bw'eri enzigule nga buli abanaafuna obutakkaanya waali okubawabulanga. Bw'abaawo ensonga etabajjira bulungi nga mulowooza nti nsobola ne tunnyonnyolagana mujje kekibatabudde. Akati mwe bwe mulaba abakulembeze nti waliwo ekitajja bulungi munnoonye mbagambe nti kiki ekibatawaanya. Akulembeddemu bano nga yakulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ategeezezza ng'ekibiina kya National Unity Platform bwe kiri ekyetegefu okuwagiranga emirimu gy'embuga. Tujja gyetabangamu okusookera ddala ekikulu okuwagira emirimu egy'Obwakabaka kukyagulizaamu ne Ssaabasajja Kabaka n'emiramu emikulu. Omulamu ogw'omwaka guno twagutegeeranga era gwa byabulamu naddala ffe abasajja okwetaba mu nsonga ez'okulwanyisa mukenenya n'ebyobulamu ebirala kikulu nnyo. Omumyuka wakulira National Unity Platform mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi yeebazizza Katikkiro olw'okuwabulanga kwa Zaabawa. Kikula nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'ayitiramu ggwe lyawadde Obuganda. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya yeebazizza Obwakabaka olw'okusoosowazanga ebyobulamu. Nyumiriza nnyo mu nsonga eno kugenda mu maaso ng'ekibiina atuwagira emisinde gino buli mwaka tulabe nga buli mulamwa gonna ogubeerawo tuguwagira tuyimirirawo n'Obwakabaka bwa Buganda. Omubaka omulondo w'e Kawempe North era akyali omujja Elias Luyimbazi Nalukoola yeebazizza Obwakabaka okutambuliranga ku nsonga eziruma abantu ne yeeyama okulwanirira okulaba nga gavumenti ekomyawo ebintu bya Buganda. Eddoboozi lisigale nga tujjukiza abawakati nti baleete ssente z'emmengo zikole emirimu egy'ensonga ate nga si zaakubba. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gyakuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ogwokuna era gitambulidde ku mulamwa. Abaami tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya tutaase omwana ow'obuwala. Nze Andrew Sebbira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mmengo.